Full figure munange lero wabadde ku Salt TV avuddeyo n'abeera ng'atabukira Tamale Mirundi Junior amutabukidde olw'okuyisaamu amaaso n'okuvuma n'okuvvoola munnange ate promoter Abitex nabyo tubirina. Abitex ovuma waaki wamukebera ddi nti mulwadde singa kutwala mu kkoto nnakakasa nti abantu nti mulwadde ne baba mulwadde so ye ekyo obutono bulwadde ne baba mulwadde so what Novuma munange njagala mbategeze mu bana bali ku TikTok abeerego omuntu atatya muntu mukulu batyantaana nkiddemu amagezi gajje bw'otosobola kutta muntu nga tolina muntu gw'otya nkirete kyamuvumiza nkikube nange nkikubeyo olaba ng'ensi yonna yonna bwekuwagira oli wa kitalo nnyo era munnanga atatya abantu bakulu atyantaana olitya entaana wali omanyi nti eriri omulala fena tujja genda Abitex kyamuletedde tabu ebigambo byayogedde tewali yayogedde kiyavumyani ayina gwe yavumye tudde muli ati ne bwe tugenze mu kkooti Abitex najjayo statement gye yakoze wabadde kuvuma lwaki mwoleka nga abantu aboogera lwaki buli ayogera amazima mugamba nti abeera avumye navaayo ne mbagamba aliyeni sikini abaana bo bagambeko baneme kukuba abantu nafuuka ekizibu ensi yonna kyali kivumo ne bwana kasana wo ina abantu ina kibebi kye kirungi obeera nakyawo nenda baga kibebi kyo omwana anyiri ayina kibebi banange ayina ekyana bana kibebi kuba mwana we sikana sirwana siki ayina ekyana ekirungi abeera nakyawo nga bazanya bali emmere bakola batya ekyana kye kirungi kyali kivumo Abitex ayina gwe yavumye anirayikeyo buli ananvuma wendi nina obudde bungi nawonye nkera kwenwera kacyayi obudde n'amaanyi mbiyina buli munaku ananvuma muteeka waaja twakatandika oyo sirimu wammwe gwe muzunza oyo ne mutamira ddagala lyammwe size yajja wana eddagala lya sirimu bw'aba sirimu akulinnye ku mutwe linnya ogende Nairobi eddagala gyeriri waliwo amawanga ga Afrika ge baalirekera muntu mukulu akulira kika kyewaffe olinga amazi nze ekyegwe yabanaku gwe oba ondaba Junior talina mpisa mbadde nkola mu kisaakaati gwe wano olabawo empisa ze zingulira byendya banaku mmwe bwe mutaakome kumanyiira bantu omuntu n'alwala documentary nyoka azannyeyemu boda teziroga nyoka agirinye emukube nawe okoleyo documentary njabba ndolinga wendi nawonye wendi ku mukutu guno kati gwe jangu ng'omanyiira oba ndya wammwe omuntu n'endwala obulwadde ne bufuuka nga azifu national importance mutwale mu parliament mu debatingeko ati nze sirwala kale mugende mu parliament mu passing resolution mbwavumanya abantu lwaki sibavume banakumwe nkyabavuma gobali yakuvuma kola sente nepanka genda obulirira abaana bannyoko beyazaala ekyali mu myaka egibuulirirwa gundi eriwa gondi omuntu atatya bantu bakulu be bakulira ekika kyewaffe omuntu yenna ateewa kitiibwa mu myaka gye. If you don't respect yourself, nobody will respect you. Muntu mukulu zoka wewe wafa bavume wetude njabba vume ekyo kyombalayirira mwavodemu amanyi ate agamveemu kabina era nabo bamumanyi kali badde bakasolo ke kaba kavaako era gegayina okuvaako. Calvin Kayanja munanga avudde mu mbeera n'abeera ng'ate atabukira bannakibiina kye ekya NRM. Leero talina bigambo birungi eri NRM nabyo tubirina. Naye abagamba nti mwalwanirira eggwanga lino ntandise obbadawutinga kuba kano akaseera singa bonna abaateeka omukono ku ndagaano ya umeme mwaba tugumbudde dda era nze bwe nkwata wano obuyinza singa mbukwata olwaleero abo singa bafu nandibadde mbapaladinga wali ku City Square oba ku yard
bannayuganda bonna ne beerolera ne bakuba amasasi. Gwe omutima gw'eggwanga era kyekiraga obulwanyi. Naye abalwanirira eggwanga lino abeebase obwebasinga eggwanga libbibwa. Eggwanga mwalirwanirirawa. Mutulage ku kulumirirwa ensimbi y'omwoyo w'omusolo. Abantu ne bakwatibwa mu bubbi red-handed ne mubaleka ne bayinaayina. Eggwanga mwalirwanirira kulimalawo. President Museveni kolayo ekintu. Kolayo ekintu okwateyo omubbi w'essente z'omusolo omuteeke wali ng'Amini bwe yakolanga tukube engalo. Teri kyavuwaza bannayuganda ng'abantu baalo batukubba ssente zaawa ne zandigasiza ensi yonna ne zibbibwa abantu babale bwe bati ku ngalo. Ne mukola endagaano ebbika obubbisi ensi yammwe. Ddala waliwo omulabe w'eggwanga lino asinga abo. Waliwo omuyeekero oba omutujju asinga abaateeka endagaano, abaateeka omukono ku ndagaano ya UMEME. Bannange lino eggwanga era bwe nkwata wano obuyinza nze mbakakasa bukakasa mwenna ababbye essente z'omusolo mudduke. Ate ng'obuyinza ngenda kubukwata. Nkyalinda bulinzi musawo wange ava Tanzania. Naye bw'anaamala okutuuka wano obuyinza ngenda kubukwata naye mwenna ababbe essente z'omusolo mbawadde weeks 2 nga muyiseemu. Nze President Calvin Kayanja nzaayogedde. The president in waiting. Ensonga za Abitex tezinava mu ddiiro. Kisa kya Mukama talina bigambo birungi eri Abitex avuddeyo n'abeera nti amusabula. Bannange Abitex lwaki temumuleka musajja wattu? Eno Junior musabula kati kisa kya Mukama naye ali mu kumusabula, buli omu ali mu kumuvuma. Okitegeera naye katubeere nga tukuwa akatambi kano. Abitex gwe gwenzijiridde ku makya gano. Abitex kankugamba uli musajja mukoyo n'emyaka 6. Toyina moral authority yonna egamba omuntu mu mwaka guna ina okufa. Ekyokubiri Abitex fe tuli baana bato. Naye kasajja gwake ngumba embi era kankubuulire lwaki wajjangu yagala muntu ale ebintu ewa president n'eŋŋaana gwe kikolimo gwe wajja n'onsanga ku roots. Era ng'oyagala kulowooza mbu nnyina amaanyi agasobola okutwalibwa president kugamba sigayina. Ng'oyagala onnwanyisa engwe tozisobola. Watandika ne Kenzo tolina yes. Allen Skin tomuyina. Bajjo tomuyina. Balamu tomuyina. Kavuma tomuyina. Kusasira tomuyina. Jofu Yotaya tomuyina. Bugi tomuyina. Kwenna kasajja kakulu kamba. Nze nakugamba ezembaaze zikulinga omunyo. Ezembaaze zikulinga amatako gange. Ya matako gange nago gakusinga obulungi soro gereganya na matako gange gwa Abitex. Gwe kogeregeranya na mabina gambwa. Eze ngumba gombe zikwese wena zikwekese oba bukuli nakole bano jonga ya Sabina Spice Dana ngata ko atulira. Kasajja goine ttima. Ebi oli mbali mangu geno fera abantu wa Jerusalem botuka totuka oli munyo totuka. Bakukozesa bukozesa kunkuka. Gwa Abitex tonsinga kuba Muganda oli Kalundi. Nze ni musajja Muganda gere dala. Oli Kalundi towepanga monsinga nnyo kwagala Buganda oli Kalundi ate Oburundi bwo bubi nnyo ali abarundi abategera goli Burundi buno bwavu ogira magufa g'obworo oli amazi ayima Abitex oli amazi. Nze sigwamanga kwe bakakumbwa kufuna sirimu wagenda nga South Africa nowe bakakumbwa nofuna sirimu wo mbononya sente z'amangu mwoli mali mambo tegese yebivulu. Obo munaku nze ndirando rodi mu Kampala emirundi 5. Goli awo tolina wadde ekizimba ky'otunda. Akasajja akanako akatunanga amazi. Jenia ogenda kufa n'ekikolimo. Kitawe yafanga masikini koma nnyoko. Mirundi yafayina amaka 6. Yafayina abaana abagezi abasomye goinani. Ogenda unyamatako g'abakazi onoonone buli namwandu gw'owunyamu. Aja tukulusumi yakulema namwandu. Mama Fina namwandu yakulema wa mirundi 2. Oli omukazi weri na tete yakulema oli awo olega batasola kukora ogayagala genanga bakuwasawasa waludde campus z'amazzi mbizigwe oyinani ko manyoka zo kugoberera kalunanga omunyo mukade kalunanga obwole bw'amatako toddanga muno jasamira ko kumanina kogeranga kaina amasira mukamwa walo yambyani munsi owerera mwana ki mbizigwe ko manina defamation gendo defamation ngemutako jajjao zina gamba zinesengawo
Twagala okubuuzaako ku Malu Kasumba, kiriza tubeere nga tubuuzaako ku Yugi Extra, twagala okubuuzaako ku mukwano gaffe ayitibwa Nankuke Esther, Nabire Justin ogamba otya Adija tukubuuzaako, twagala okubeera nga tubuuzaako ku Baby Shana, twagala okubuuzaako ku Ndagire Prosi, awali omukwano gaffe ayitibwa Idi Mubaraka n'abalala abeekumira ku News Spark Channel. Katugendeko ewa Vairota munange omuwala eyavaayo nalyoka agamba nti Vairota yamufunisa olubuto simana n'amugamba luveemu, twakoma agamba baba amugamba luveemu, kaakati naavuddeyo n'akakasa nti olubuto lukyalimu, era ssaawa yonna munange Vairota ajja kubeera nga amuzaalira omwana. Obitegeera nno katubeere nga tumukuwa. Omusajja okyamwagala? Simwagala. Wallahi. Let me tell you the thing. I'm here partying. I'm enjoying my life. I'm partying. I don't have stress for a man. I don't have any stress. Anyway, actually what I can do right now, what I'm doing right now on TikTok, it's like a content. Yeah. How people do their contents. But the truth is, I'm not in love with Vairota. I don't have, yeah, he's the father. And he has to know he will be the father. Even though I produce the baby, he's the father. Even though I produce the baby, he's the father. And that's all. Never. He can never deny. If he wants to deny the child, then we shall go for DNA test. Because I know since me and Vairota, since our issue started, I've never met any man like sleeping with a man or what. Never. Yes, because I want to ashame him. I want him to know the truth. Like I want to ashame him. They do DNA, and you also see it very well. The baby is mine. I see what you will do. Even though the DNA, I know the DNA will talk the truth, and I know it's true. Vairota is the father. Even though they find it's true, Vairota will never touch on my baby. I'm very ready to be a single mom. I can take care of my child. Okay, mbagamba musajja takwagala ate wayita na Shairota. Let me tell you, Vairota is not Vairota. It's called Abdul Musigazi Abdul Aziz. Katinze, I'm Shairota. Kati, the name is also Vairota. Vairota is a nickname, isn't it? Shairota is a nickname. There's no one who can tell me that Ruachi, you put your name Shairota and Vairota is called Vairota. It's my nickname. I thought they don't have that guts to tell me why did I change my name to be Shairota. Those are shits. Let them come to me and ask me themselves and see what I will do to them. Ngatumaliriza abakugamba nti nno omusajja wa Mina obagamba ki? Abo ba sex partner bandeke sagala, even I don't want to know about them. Ago getusobodde okufunirawo mu budde buno aweekumire ku Newspark Channel agetuna tufunyewo amalala tujja kubeera nga ate tugakwa kasita ofuna notification ngeva ku Newspark Channel otegera butegeezi nti ate tulina ekipya kye tukuleetedde. Beera bulungi, weeraba.